mutwe gwa bifaananyi ebyo bikumala natulumala tufaanyi gatutunda ne Kenya ne batasaako naye ne baŋŋamba gwe ekikuleetedde ekyo mbu wakola lugambo n'ogamba eri mbu olw'okuba wakubira abantu essimu nti mukomeewo ebintu biyidde ova newange mbu gwayokyezaayo tesimanyi nti we nali nnyamba nti kyali kibi. Ensonga ey'okusatu waliwo mbu eyaweerera muwala we n'amusomesa ng'alina okukola ki alina okumuweerera amale amufumbirwe essaawa eno omusajja omukazi yafumbirwa mulala oyo naye kiteeberezebwa nga yasindika ebintu era waaki tukakasa nti kyekyo sente zonna ezizze n'abasawo bonna bava Busoga eri omuwala yasindika sente ezabulira ku ssimu $5,000 yasindika abasawo abajja ku kyalo batereeze maama naffe tuteebereza nti omuntu yaliwa yoyo naye byonna tusaba buyambi ku kyalo abantu bafiiriddwa ebintu byabwe abatabiriimu ekyalo kino ennyumba ezakajjako ziri 6 esooka ya mukulu awali eddako ya Nannyanzi endala za mugenzi Dani ne batabani be nene esembye ya mama Kisaake wetwogerera ebintu bingi ebitokomose mu nju ezo naye nga ffe tuteebereza kubanga ebintu ebisumbwera ebyokya ennyumba z'emakota kiteeberezebwa okuba emakota eri amasabo mangi kati wogera nga ku kyalo makota buli nyumba kuliko essabo kati nze ngamba nga abasamize abali mu kyalo ky'emakota kirabika beekolamu omulimu baleke okuba nga bafuna akasente bajje kuba naabwe ssente basobole okuba nga babagirawo ensonga eyo kubanga era nayo n'otuukayo ova ku nnyumba esooka osangawo ssabo ne ku nnyumba ey'okubiri osangawo ssabo n'ekyokubiri nga mu famire yo mwennyini muyinza okuba nga mulimu omwana eyavuddemu naye n'agenda ng'ayagala kukola ssabo engeri gye kuliko amasabo amangi naye n'asalawo akole ebyo ebyawongo alabika okuba ng'asobola oteekawo essabo mu eyo famire yennyini yayo ne gwokya ne tugenda nga tudduukirira nga tuyamba nga tudduukirira ne gwokya wane wa neyiba wano ne tuyamba nga neyiba naye nga wane wange tegujja ne gwokya wasembayo ewa neyiba omulala engulu eri gye nadduka ng'ende embataasa era nze yakuba n'essimu ne mbagamba mukomeewo awaka ennyumba ekutta omuliro ne baŋŋamba ekikozewo ekiti ennyumba yo mba nkyali eyo ngenda okudda wane wange nga nawo gukutte ne tutaasaako nenda okudda ano nga gukutte ne bataasaako naye ne baŋŋamba gwe ekikuleetedde ekyo mbu wakola lugambo n'ogamba eri mbu olw'okuba wakubira abantu essimu nti mukomeewo ebintu biyidde ova newange mbu gwayokyezaayo tesimanyi nti we nali nnyamba nti kyali kibi. Togenda kulima mwenna ne muggwerayo mwe mujja kutunuulira ebyobulogo kuba ebyobusamize mubikiririzaamu nnyo kyokka nga waliwo omutemu. Ekirala mutunuulire nnyo ensonga zino kwe ziva ddala tewaliiwo nsonga ekwatagana ku ttaka famire eyo terina bantu beekayana nabo ebyo nabyo mubitunuulire ate mubitubuulire. Ekisembayo tugenda balekera amasimu abantu ku kyalo kuno muyina ekyama kye mumanyi naye ffe tetukikola tetukimanyi. Mwetegereze n'abantu abali strange abajja mu byalo byammwe. Mwami Kayizo ono ne bwabeera nga musawo wa kinnansi ebbaluwa ziriwo ezimukkiriza olwaleero abeere wano okukola ebintu ebyobwawongo. Kale amakubo gonna nga mugakwata okugjawo ensonga eno oba abasawo be baba bajja oba nsonga ya security